Nsonga za Hajjat ne Haji zandifuukira Ruth Kalibala kabasa na buli omu agenda abyetabyemu naye nga Ruth ye bamulabudde nti munnange gw'osiro nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako mu bujjuvu ate mukimanyi nti Hajjat yandiba omufere era nga ayinza okufundikira ate nga yali eruzira gwonna obujulizi twabufunye dda tujja kubanga tubibatuusaako mu bujjuvu ate Rema Namakula kataasa bulomu n'amawulire empi lwaki byonna waneno ojja kubanga obifuna mu bujjuvu. Pressure alabiseeko mu kkooti anti emisango zikyaliyo kyeva olaba ennaku zino musajja wattu yasirika byonna waneno ojja kubanga obifuna mu bujjuvu ate ye mwana muwala egubatonera emmotoka avuddeyo ne yeetondera essomero ne yeetondera n'abazadde byonna waneno mu bujjuvu ate eyakulirako oludda oluvuganya gavumenti mu parliament omukyala Honorable Winnie KIIZA avuddeyo n'ayabya gavumenti bannange bingi nnyo byogenda okubanga omanya nnaku olwaleero nkugamba kimu nti omukutu tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo mu bujjuvu bwabyo. Tutandike ne Haji ne Hajjat. Hajjat Zuula mu wiiki eno afuuse household name kwegamba buli gy'olaga Hajjat naye babagambye nti mugende mpola era balabudde bonna naddala abakyala babadde bavuddeyo okusitukiramu okuyamba omukyalo ono babagambye mukikwate mpola era Ruth Kalibala ye bamugambye nti mukwano kaakanya nti ebintu gye biraga byandiba ate nga bikyuseemu. Kansooke nkuwe akatambi kano. Abakyala abaagala olwanirira omukyalo oyo ebitongole ebirwanirira ebyagala ovaayo offering legal services na biki, before you enter, before you comment, before you crucify either side, omusajja oba omukazi musooke munoonyereze. Kya buswavu nnyo tulina abantu baffe wano, twali wano Prime Minister n'ayingira mu musango gw'omukazi. Omukazi yali alooni n'emulakira n'atandika ozannya kaadi y'obunaku. Prime Minister n'ayingira mu musango. Twagenda omaliriza nga Prime Minister yeetondedde judiciary. Yajjaawo ne force simaye agenza awo ku kooti mumute mukole judiciary n'emugamba mukama wange ago simaanyigo. Mukwekazaakazadde eno dde eri omusajja bamusibye bazizza eno bakoze kino bakoze kiri naye ng'abantu engalo bazookyezza dda. Okira kyeggamba. So tukkirize nze neewaddeyo owulira sayidi zonna. Gw'alina bwino sayidi y'omusajja ng'oli wiringi okwogera nkubira appointment gikuwa enkyojje ku Kasuku live ku makya tutandika ssaawa 3 kitegeeza ssaawa 2 zikusangawo. Alina ey'omukyala naawe jangu. Of course awo njagala nnoonyezaako Ruth Kalibala bwanika anyinyonnyole mbagambye namukubiddeko essimu ze nga teziriiko. Oli nanyinyonnyola nti be yafulumya essimu eyo gye beekubira n'oli Deputy Mufti. Amasimu gajjanga mangi. N'agamba essimu kansooke njiggyeko. Naye Deputy Mufti tuyinza omayiza nga tumwetondedde. Singa kinaazuuka nti omusajja bawaayiriza muwaayirize. Ndabira ddala nga twambadde amakanzu tugenda okwetondera Deputy Mufti. Yadde atugamba musooke bulijjemu mugende empola ebintu bino mbirabyerabye. Naye ng'ensonga zo abantu media houses ez'enjawulo zimuyingiddemu era nga sofa wino gwe twakafuna leka tubaweeko katono. Wano we tuzze ge maka Haji gabadde azimbira Zuula we bagenda okubeera era nga bye bimu ku Zuula byayagala ng'ayagala wano na wali wonna wamuweewe nga biwandiikibwe nti nze ali nguzizza Zuula. Ye yakeeka kiripo ako akalabika mawulire nga Seeka akubira Zuula ne Haji ali mukomera nga akubira Zuula nti jangu twogere. Ye Haji yali asazeewo abimuwe Zuula naye ng'abiteeka mu mannya g'abaana baamulinamu era ne bakola endagaano nga Haji taziriimu. Zuula n'abali ebweru ne bakola endagaano. Kati Haji bwe zaamutuukako endagaano nga Zuula amugamba nti kumuguza
Haji n'abigana n'amugamba nze sirina musango gwe nazza nti nakwata baana bange ate bwe nkuguza ebintu bino nga saakwata baana sijja kikola nga mbiteeka mu manya go Zuula wabula bwe mba mbikuwa nga mbiwa baana ekyo kiri oke kwegamba Haji yali ayagala okumaliriza ensonga mu miyembe nga tezinagenda mu mawulire. Omukazi yamuteekako ekintu ne kimwezingako n'atuuka n'okukkiriza yeeyambule buli kintu kyonna akimuwa yeeyambule ebibye amuwe buli kintu naye ensi aleme kuweebuuka kitompeebuula kiyali ayagala amuwe naye ng'amuwa mu manya g'abaana be ono n'agaana nti tompa mu manya g'abaana mpanze Zuula sobole okutundawo nga bwe yatunda puladde eri nga bakava mahali n'agitundirawo puladde okuba ye Zuula bizinesi woman ebyo byakola kufeera basajja n'abatundako n'abaavuwaza era buli lunaku agamba mugenda kwavuwala agamba bajja be bajja kulya enfuufu mu mbeera ng'eyo agamba ne bizinesi z'omusajja zonna we ziri agenda zikwata kwegamba oli ali mu komera nti kati ewampeta yazitegeerera muntu ye wa bizinesi Zuula tayina kirala weba omwetegereza ye wa bizinesi era ayagala kuba Haji teyakwata mwana. Haji teyakwata mwana kalina yeeno anga yemugiraba nayo yemu ku ebyo byagamba nti bimuweebwe ate nga tebimuweereddwa buweebwa endagaano zisome ng'eza bamanerenda nti onguzizza wadde nga tataddemu 10 ate ye atunde kikabuka ate nga era tweyongerayo bakulaga amaka go Haji omulala ge yabba eyasooka omuganza n'amugamubako nako n'ageddeza nga tanafuna Haji ono kati ali mu kkomera. Agamaka gogenda maaso n'okulaba kuggwe atulaba ye kalina gyogenda maaso n'okulaba tugenda gikutambuza kubanga eri Kinyana Mpindi ne Hajjat Zuula wabeera ettaka lino lyowulira omugagga w'omundeeba Haji Mutebi lyagulira Hajjat Zuula era wano yamuzimbirawo ekizimbe naye yazimbako kalina ya wansi era Hajjat Zuula mu kalina ye ya wansi ku kizimbe ekyo we yatandikira obulamu ku ssente eza Haji Mutebi we mugenda maaso n'okulaba ye yagula ettaka n'azimbako bagula ettaka n'azimbako ate fulo eya wansi yesooka era Hajjat Zuula oyo kakati eyasibisiza omwami we ate nga yagoba ne Mutebi we yasooka okubanga asula naye nga asula wansi kakati bwafuna ono kakati omusibe bwafuna kakati omusibe mu kiseera ekyo ng'amaze okumufuna kakati omusibe bwe yajja n'amusanga ntegeeza Haji Ali bwe yajja n'amusanga mu kifo kino n'agamba nti katumalirize ate amaka gano kubanga yasanga asula wansi nga buliwo omupangisa ate nga ayagala kufuna na waggulu olwo kwe kumugamba nti katukufunire ate owogira ng'obeera olwo Haji Ali n'agenda maaso n'okubanga ate amaliriza amaka gano. Haji Ali mu kiseera kino kuggwe atulaba yali mu kkomera gwe basibisizza ku by'okukwata omwana yamaliriza nnyumba eno kati ey'abapangisa era Hajjat yamusibisizza n'abanga obulamu obusooka era awo yabutandikira nga amusuza waggulu naye oluvannyuma abapangisa abajja nga baagala okutwala ekifo kyonna era ebyaddirira kwe kubanga ate wano baavaawo olwo Haji Ali n'agenda maaso n'okubanga yamuzimbira amaka g'olengera wansi awo nkugamba ki kugamba nti wano Mutebi omugagga w'omundeeba yasooka okuzimbirawo Hajjat Zuula nga bakyali mu mukwano yamuzimbira ku fulo eyesooka wansi naye oluvannyuma ennyumba yafuna abapangisa we bajjamu ate ne batwala wansi Haji Mutebi we yali azimbye oluvannyuma Haji Ali n'amaliriza ennyumba eno ne fulo eyo eddako waggulu gy'olaba ate n'amuzimbira n'amaka agolengera wali wansi ng'emaka ga Hajjat Zuula agwetogerako kakati afuuse ensonga atujja kumunoonya mu budde bwaffe obw'eddembe bino byonna ajja kubanga ate abyogerako naye nga kakati agamaka ono ge yamuzimbira era mwabeera era sawa zino mwali akuggwe agenda maaso n'okulaba omusibe gwe baasibye ye yazimba ekalina eyo gorofa gy'olaba si kyo kyokka kiyakola n'amaliriza n'eno gye tusoose okubalaga kakati ku bino byonna okusinziira ku bye tugenda tuwulira okuva mu bantu ab'enjawulo abadde ayagalirako n'amaka ge tujja obbalaga agali mu bitundu eby'omutundwe go gafaanana gatya na obudde bunaabutuganyiza ebyo naye tujja gendayo nago tugabalage eyo yonna property ng'agyagala ebisigadde tubibalekera ffe tuliwo okubatuusaako
ate bye tujja mu bantu n'okubalaga amazima ga buli kimu nga bwe gatambula. Kalina bbiri zonna ziri zaajatika byebyo naye ffe tujja kusigala nga tubawa amawulire, tujja kulondoola mpaka naffe tugguse ensonga eno. Ate ye omukyala Rema Namakula kate asabula omunamawulire mpi eyamugambye nti toddamu kumbooza ebibuuze, esitole ziri outdated. Ate kati ekyo ekibuuzo nkiraba kirina expired by the way. Nkikooye waliwo we nakola emboozi akasembayo eya pia n'agamba nti yali afuluma amnesia abakyala ne bamulumba ne bamukuba bakuba Warema. Okay, it's really expired but nagifacinga nnyo kuba fan nange Warema yani. Oh yeah, then tonziza amabega mukwano tosobola kunziza amabega ebekyokuba okoze kikyamu. Mukyala mufumbo munange saawe eno bwenkujjukiza ate gundi jo tiba tebikola sense ebyaddala kakiringa enkugamba I really can't explain. Oli waba nsanze eri obuzibu kate era nze nnyina okwennyonnyola naye bannange bemanda byonna ebizibu kati nze nnyonnyole lwaki oli bamwatakinga abantu tukola booti okitegeera bannange nze kyensaba kyokka abantu bakule kubanga nze ng'omuntu nkoye koyo obwo busakasakasa obwo bukoleba around my name obwo obeeraawo because nze sibadde mu buntu nti obwo bwekilalulala obwo busakasakasa obwo bwekitoototo obwo mbate wala nagundi mbate toyagala gundi mbate biki nze sirina nsonga gwe siyagala era ngenda kuyitako ngenda kukuyitako bulungi nnyo empisa embi nziyinamu okitegeera wenkusanga ng'era sikwatagana naawe era tujjayita eri naawe oyiteeri 23 okitegeera so just kale njagala clearinga nze nkoye busakasa obwo bwekito munzite mbubozibozi obwo buli machuwa wala gundi wate gundi era agamba mbalakuba gundi toyagala gundi nga sikwagala kuki mukwano tewali nsonga ekyo nkikakasa ate nkikooye obuzo obuli expired obwo mbala toyagala gundi mbate omwana kula gundi kuki mukwano nze omukazi yafumbirwa edda mpaana omuntu olw'omuntu Rema waffe naye nze ng'akyogerako ekintu kya Kenzo lwaki Kenzo omukazi wattu yamuvinga ono dda yes byebyo akabatemye naye ng'atuvuddeko eyo omwana muwala Eriana Sebunya gwe baatonera emmotoka yafuddeyo ne yeetonda. I'm here to clear the air about the news that has been trending on TikTok, most especially TikTok, that I was given a car as a success card from a boyfriend, which is not true. Guys, that information is wrong. That's a wrong news. And the second thing is that I'm here to talk about the fact that you people are blaming my school for that. My school administration didn't know about that. Emmotoka bagireeta ng'essomero terikimanyi nako yadde. Bagireeta buleesi essomero lyali terikimanyi nako yadde. Era obudde buno I'm here to apologize to the school, to the Catholic Church, the parents of Uganda Matters High School Lubaga, and the students, plus all the students. I'm really very sorry for what happened on my visitation day. Ebyo byannaffe amaze ne yeetonda ate ne mumusabula ng'oluzungu lufu yandibadde yeetonda mu Luganda bannange n'ekikulu kiri nti yeetonze. Ate eyaliko oba yakulirako oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament omukulu omukulu Winnie KIIZA avuddeyo n'ayogera ku nsonga ey'abasibe abakkiriza nti bazza omusango. Ye ayina ensonga era agambye nti gavumenti ayina ensonga lwaki ekikola. Museveni abadde alina emisango mingi mu International Court of Justice ne ICC. Ffe lwe twatala omusango gwaffe mu ICC nga tulaga obutali bumativu nti abantu abattibwa babata mu bumenyi bw'amateeka n'okutyoboola eddembe lyabwe.
yesonga lwaki abantu baffe babateeka ku gun point ne bagamba mulina okukola ki okukkiriza neweetwogerera saawa zino prime minister w'obusinga Tembo Kitsumbire bakyamutulugunya lwakubanga ye yagaana nti nze sikiriza sakolanga musango gwonna bakyamutulugunya buli muntu amutuukako amugamba olwana na state kiriza nawe bakusetinge free yagambye ndi musajja mukulu bwemba ngenda kufa kanfe naye siyinza kufa nga nina ekintu ekigamba nti nakola emisango ebyo munnaffe ate ye Love Mercy ayina endowooza ye ku maama ono Hajjat Zuula agamba nti baawe yakabasanyanga omwana gwe yajja naye agamba nti nga tebanasiba oba nga Hajji ono oba Seeko ono ali mu kkomera abonabona nti ne maama bamuyingize nti kubanga kiraga obulagajavu eri maama nti ye yalingawa okutuuka ku sseeryo omwana okutuuka n'avundane n'abaana nga talaba nti wetunuulira sitoleze awabanyuma tezigatta simanyi nalaba ng'omwana naye nze nga sibifaako simanyi bikoze bitya owaayi nekubira omulanga ku Uganda Police munoonyereze kwona omukazi naye ayingire munda yaliridda wanga basobya ku mwana we mpaka okutuuka okumugjamu nabaana simanyi ngo nabaana evunze era abaana b'omu nyumba sawa zino bawa obujulizi nti ajono yajjanga mu kisenge lwaki temwagambanga maama wamu oyagala tulowooza sangu bakubanga enjaga mukazi gwe ne weebaka ne balyoka bagenda ne basobya ku baana bo nga bw'oli tugamba ng'omusajja yali munyuwanjaga lwaki yali munyuwanjaga wamubeezaamu abaana bo omwana myaka 18 ofumbirwa otya naye bakazi mmwe ffe tumanyi nti mukuze mu mbeera embi nga muyina ennaku mutunda abaana bammwe myaka 14 n'osanga omukazi nga agamba omwana funa omusajja oyo leka kuwa ekyo atulabirire leka tusasulire ennyumba bakazi mmwe mutunda abaana bammwe endi we mulaba nga biganye nga muleeta abasajja ab'enjawulo ngu mubateekako emisango mumanyire okukwata abaana bammwe ne mutandika okubatunda babakolera buli kimu mubajjemu abasajja ssente endi bamukwata omusajja bamugjemu ssente mama waliriddawa sawa zino tugamba otya ng'omusajja yali anywa enjaga ddala ajono ngu yali anywa enjaga n'omubeeza mu baana bo singa anywa enjaga n'azuukuka mwena n'abatemaatema amaze okukugoba sawa zino lwogamba ngu yali alepinga omwana era waliriddawa maama oliko akabuuza banange bannange balooya Uganda Police n'omukyalo ono agende munda omukyalo ono naye yennyini kuba atunda omwoyo gw'omwana we waliriddawa omwana tebamusobyako mulundi gumu wandimulabye ng'entambula omwana gwe bakutte era akyuka entambula naye ne batuuka okumukwata buli ddakiika n'atuuka okuvunda n'abaana waliriddawa mukazi gwe totulowozesa nti wali mu lukwe lumaze okukusala sawa zino noonya bya bugaga totulowozesa mukazi gwe waliriddawa mugaana okulabirira abaana bamwe mugaana okwesembeza abaana bamwe laavu yonna ne mugiteeka ku bisajja mubeera bakambwe ku baana bammwe omwana nayagala kubuulira kyayisinkana naye olina okuba nga wali wagumira ebyama nga yakugamba nti taata nsoberera n'ogamba bunnira omaze okwawukana n'omusajja olyokojjayo ebyama automatically wano kambabulira omwana w'emyaka 14 bw'aba atandise abasajja bwe mutuuka ku poliisi ne bamukebera ne basanga nga yatandika dde abasajja bwebanga bakusibyeko omusango nti gwe wamulepinga automatically kiba kigenda kukulya kubanga basanga nga yakozesebwa dda mukazi gwe nawe olina kubeera munda mukomera nga wetunoonyereza oliko akabuuza banange oliko akabuuza abantu abakulu musitukemu namwe mufumitirize munoonyereze omwana gwe batakwata mulundi gumu mama wali obeera naye toli kaddama nti wali bweru waleka abaana bo ne babasobyako wasulanga n'omwana oyo bamukwata batya maama oliko akabuuza gwe wayenoona omwana wo oyo ye Love Mercy ate wetunuulira ensonga ye erimu eggumba kubanga wagambira nti yasooka nga tabitegeera ate alaba omwana nga tatambula bulungi naye nga tabifaako ate oluvannyuma opaledinza abaana ebibuuzo bingi anyway ne ansa ntini maama wootuukira okukwata essimu osooka olikodinga abaana mu nnyumba obajjeko obujulizi nga tolinze na poliisi okuŋŋaanya abaana abo poliisi etwale abaana ebajjemu obujulizi nawe question marks nyingi lwaki olikodinga omwana otwaleyo nga obujulizi lwaki toleka poliisi nekola ogwayo nejja neeyoola abaana abo ne batwala ku poliisi nebanga yebajjako statement kwegamba era yo omukyala atandise okukunama oba batandise obujulizi okuvaayo yazze mawulire
ng'agamba anoonya bwenkanya naye kyandifundikira nga oba oliawo kiyambye mwami. Omwami ayinza okufundikira nga yafunye obwenkanya mu kintu kino kubanga singa oluusi bandimaliddeeyo n'atwala ennyumba nga yabadde akyagala oba oliawo waliwo nga bwe yabadde akyagala tetwandibitegedde ne sheeka oba haji yandisigaddeko erinnya ebbe naye nga bwe yaddukidde mu mawulire ng'ayagala ebingi ate kati amawulire gatandise omwanika ne be tubadde tetumanyi bijja kubanga bivaayo. Wali ku NCK TV nkugamba kimu nti subscribinga obanga obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, awo nno tujja kubanga tukomawo.